Okay, kwaniriza amacha agolunaku olwalero on this beautiful Sunday mid-morning. Nakuza omwezi 28 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Yonna gyosinzidde okubanga otwegaseko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkusabira okusaasira emirembe n'ekisa kya Katonda bibere erigwe munnange atwegaseko amacha agolunaku olwalero kubukedde fama embu tikizi dakika 27 zawukanye kusawa satu ez'amacha agalero kuli saa yonna munnange muteekateeka zaffe nga bwe zibadde okuva olunaku bwe lwatandise. And of course nenkwaniriza mu program The Big Return Bas Dunia. Webale nnyo nnyini ddala kubanga otwegaseko. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira, KBM Live. Wona wosinzidde okubanga otwegaseko. Mwebale bannaffe abali mu butale mwebale kubanga mwakedde kuchapa kazi na bidio na atunda matoko na isawo kigali atiseko kino na ine nyanya bannanga ate karoti simututte ate kakati kino mwebale kubanga muyiyana mu abagendo guleyo abali ku butchers nyama mu nawe muli mwebale and of course abali waka mwebale nnyo kubanga muwuliriza bukedde waliwo ne bannaffe bennengedde abali mu nnimiro nga mwakedde ku macha enkoko yagenze okugira kokoliroko omusiraamu yagenze okwazina nga nga mwe muli mukweteekateeka genda kuweta mugongo nga mukuta akasimo munange lima enkumbi terimba. After all Uganda twenyumiriza mu kuba Katonda yatuwa ensi ennungi va kuba n'abagyonoona n'ensi yaffe ennungi nnyo enkuba etonya yadde of course yakyusamu mu ntonya yaayo naye tuyina ettaka ggimu bye tusimbako bibala. Of course twajja ne tufuna ebizibu bulusi bwaba tofuidde birime tebijja kudda olina okubirabirira nkyukakyuka ya butonde bwansi but hey tusigala tuli ekyo kyennyini kye tuli the pearl of Africa ekkula lya Africa kyo kimu ku ebyo ebitufuula kye tuli muli mutya bagayi ne bannagayi basebo ne bannyabo mwebale kubanga mukyali naffe. Of course lero olunaku olumanyi lubeera lwa Sunday bintu bingi bye tubeera tutunulako naye tutunulira kintu kimu mu bugazi bwakyo ate ne tujja mu bingi mu ekyo ekimu kale kyekijjiisa Bas Dunia tunulira ebyomubulyawo ebyaliwo bize bikyusa ensi abantu abakoze ebyewuunyisa. That's how we move now. Mwattu naye nga tetunabagenda eyo tulina okutegeera ku bimu ku biri mu nsi olwaleero. Amawulire agava mu ggwanga erya mu nsonda Oxford gongedde okulumiriza nti ebitongole bya Russia byasasula abalwanyi abatalibani batte abasirikale Abamerika n'abasirikale aba Afghanistan rather abasirikale Abangereza mu ggwanga erya Afghanistan. Russia bitongole bya Russia bikesi nebigamba buli mutalibani atta Omumerika sente zizino. Vladimir Putin basajja be n'agamba nti mutuyambeko Abamerika abo abajjeyo mu Afghanistan Abangereza abajja mu Afghanistan okutokosa enkebete kindly kill them and be smiling to the bank because tugenda bawa sente bambi mutuyambe mukwatibwe ekisa mubatte buli Mumerika attibwa omusirikale buli Mungereza attibwa nga musirikale mu Afghanistan abataliban akasente kakukavaawa kava eno Russia. Kitongole kiyitibwa DRU kikesi kimu ku bitongole bikesi ebya majjege eggwanga erya Russia nga kikitaddewo kiteetebwa kya ssente empitirivu ddala tebamanyi kigendererwa kya kino. And of course abatalibani n'omulimu baggayi bagukolera ddala bulungi nnyo ne batirimbula Abamerika ne batirimbula Abangereza abalwanyi mu Afghanistan era bangi battiddwa ebitagambika nga banoonya akasente. Kale kituzeeyo ku kiri ti entalo ze tulaba oluusi teziba nabigendererwa byobyera olaba kungulu wabeerawo abateekamu ssente basponsa abateekayo omudidi ne bagamba mutuyirewo omubiri mukube babuli Mumerika gwolabaawo mukube babuli mu Ngereza gwolaba mu Afghanistan bajja bawunyira nyiri makube piga huyo piga risasi mimi nazitaka kusasula wewe na sente bazitabatia na pesa mimi nako na what are you olwaleero kwetoloozaamukko ku nsi. Now America ndabe amawulire global headlines
batulaga nti the US is more alone than ever in history just at the moment the world needs its leadership. Nti America mu kaseera kano eyimiridde bwomu tebeerangako nga yeesambiddwa ng'eri bwomu bweti mu byafaayo by'ensi yonna ate nga kano ke kaseera ensi we yeetaaga America okukulembera okubaako directions okulagirira okubaako guidance okuluŋŋamya okuwabula amawanga naye olwaleero America eri bwannamunigina bweti era bakiise nti eri mu uncharted territory exponential path era eggwanga lino liyinza okuba nga lyolekedde okufuuka COVID-19 pariah state eggwanga erigendo abantu buli omu agamba leka munnaye leka tombuulira America tombuulira era nga banywanyi baayo tebakyesiga America is falling in global esteem ekitiibwa kya America listen to this. America's fall in global esteem is turning into an international horror show as the world watches the superpower struggle to match the efforts of many poorer nations to get the coronavirus pandemic under control. Nti ekitiibwa kya America kigudde mu nsi yonna n'amaanyi n'obuyinza bwa ggwanga lino kifuukidde ddala ekirooto eky'entiisa eri amawanga gonna mu nsi yonna nga buli ggwanga litunuulira superpower America bwattunka bwalafuubana bwe yeetoziira ng'enkukunyi ejjamu olubuto nga kaweefube gwakola agaanya okuvaamu ebibala so nga amawanga mangi amankuseere nga ne Uganda mwotutwalidde galina kye gakoze okutangira ekirwadde ekya COVID-19 bino byonna babinenya ku myaka 3 n'ekitundu egy'obukulembeze bwa DJT Donald John Trump tawadde eggwanga direction. America ekyali eggwanga eryesiimisa saabagamba ebigambo bya Baba Vanga temwamuwulira. Baba Vanga yayogera ebigambo abantu ne batabifaako nnyo mukyalo ono yayogera ebintu bingi era bwe kataligirya leero gwe tugenda okuba nga tulabako omulundi omulala nate si lwakuba tutukkiririza mu by'eminkuduulu n'okweraguza pati lwakuba twewuunya engeri omukyalo ono Baba Vanga ebintu byayogeranga n'engeri gye bizze nga bibaawo bituukirira weesibe bbiri munno abadde abuuza Baba Vanga ndowooza tukikola mulundi oba gwakumeka naye mu version era mu angle endala predictions omukyala Baba Vanga ze tugenda okutunulako tubeeko bye tutegeera olunaku olwaleero because ekitututte ku kino even last week on Thursday nali eriko ekawungezi ku program ekiri atabaala someone called nangamba actually no wowiitwa eri ewaffe eri tukatere embunda eyo karo karungi mbarara bushenyi isingiro kaberebere tejja yakubisa nangamba ati hachimba eno kazi we yondi aha iba isingiro nani nyenda okumanya ogomushi omukazi bakweta Baba Vanga noha nyambabulirako but now era kizze eri omukyalo ono eyazaalibwa nga alaba bulungi something happened along the way and she lost gyazaliddwa mukazaliddwa tekakuze tekatuuse kakubikka kalya and omuntu gwe yasanga yawa akaana kano olweyo gwe tumanyinga Baba Vanga erinnya lya Andromaha naye erinnya lino lye baawaayo baaligaana ne baga nti erinnya lino ly'Abagriiki nnyo ate ebiseera bino Greece efuga mu by'abantu nga Greece wane Bulgaria n'ebitundu bino kulya na Ottoman Empire nga bacunya abantu naye ono yamuwa erinnya n'amuga omwana mutume Andromaha naga nti of course yasirika n'addayo naga tetujja mutuma linnya eryo ne bakeerenkeera ku makya n'adda mu masaŋŋanzira n'abuuza omuntu gwe yasanga n'amuwa erinnya nga liva mu linnya eddala era nayo ly'Abagriiki Evangelos ate
nga lyabasajja kuba olwo yamugamba nze mpa erinnya ly'omwana teyamubuulira nti oba mwana mulenzi oba muwala gwe yabuuza enkere yamugamba oyagala mwana yazaaliddwa nti muwe erinnya Evangelos agenda okaba naye tufudde era n'erinnya nyo ly'Abagriiki kaakati bwe batuuka eka ne bagamba gwe twabuuza yatuwa ly'Abagriiki nono atuwadde ly'Abagriiki ate abasajja teri kuddayo gwa kusatu tumutuuma eryo naye tulikyuse Evangelos ne batalimutuuma ne balikyusa ne bamuyita Vangelia. Yalina amaaso bayita brown eyes, ayina enviiri blonde hair. Taata we yali musajja activist, bano abayiwawo omubiri abalwanira enkyukakyuka eyo ne bamutwala mu magye ga Bulgaria mu ssematalo mubereberye, era maama wa Vangelia yafa mangu. Kino ne kireka tujja kutegeera lwaki ate bamuyita Baba Vanga. Ne kireka oluvannyuma gwe tategeera nga Baba Vanga, Vangelia nga amulabirira banneiba abooluganda baali wala nnyo okuva ne we baali kati nga bamuliraano we bamulabira taata agenze mu magye kulwana ssematalo mubereberye, maama afudde. Naawe banneiba be baakuza akaana kano paka lwekasuumukamu. Ssematalo omubereberye awedde, ekitundu gye baabeeranga nagge bakiyitanga Strumika bakiwaayo eri obwakabaka bwa Serbia, olwaleero gye tulabanga Yugoslavia. Taata wono tannafa, ab'obuyinza mu Yugoslavia bakwata taata wa Baba Vanga kubanga yali awagira enkola ya Bulgaria n'okwetwala kwa Bulgaria. Ebyobugagga bya taata wa Baba Vanga byonna baabitwala ne bafuna ekigo ekinene wansi ku ntobo y'obwavu obw'olubeerera. Ettaka balitwala, taata bamukutte. Oh, you see, she has nowhere to go. Maama yafa, taata bamukutte, ebyobugagga byonna babitutte, ne banneiba bamuvuddemu. Munnaye bwe tunaabeera naawe aba Yugoslavia bajja tukwata kootire kooti munaye toleeta bizibu, genda bakutwala empola tebakuyisa mu biryo byaffe. Baba Vanga kaana kawala kagenda kasuumuka mu buto bwe yali mugezi ddala, very intelligent, nga talabye ku lubaawo yadde okusomesebwa, yadde omuteerako leediyo oba TV nti bamusomese. Kyova tuli mu lockdown tewatagenza kusomerwa, muteerako TV ne leediyo asomereko, teyasomako, but very intelligent. Era obusobozi bwe bwatandika okweyolesa mu nnaku ze ezaasooka. Banne bagendanga mu kuzannya naye nga ye tazannya nnyo by'abaana bato ebyo, kwepenaapena emizannyo emizannyo gy'abaana gye bazannyanga era olaba gye gy'emyaka gyabwe nga ye abeera wali n'abatunuulira. Kati nga bwe batuwa okuzannya nga bagamba nze njala muzannyemu nga abamu muli balwadde mbawe eddagala. Emizannyo gy'azannya ng'oli omwana bw'abeera nze njala kuzannya nga wa poliisi n'akwata ekibundu kye twakolanga mu biyuuni, n'akwata ebigundi biyuuni n'agiraawo. Good. Oyo n'aganze njala kuzannya nga mulalo, n'akwata empumumpu n'agiteekako obuti n'aganze eno nte yange. Something like that. Ono Baba Vanga yagambanga banne mulwali kati mwefuula abalwadde nze musawo. Kumbe anaabeera. The big return. Baba finally ne bamutwala okumunaaza mu maaso na biki wakati mu bulumi bafunye ebira mu bwakabaka bwa Serbia, Croatia ne Slovenia. Olwaleero gye tulabanga Yugoslavia. Emyaka 3 Baba Vanga yali eyo kutuuka 1928, 1928. Where are you? Of course I was not here. I'm sure. Nawe tewaliiwo. 1928 waliwo. Baba Vanga yaliwo. Bamusomesa kuba ennanga, piano, ne bamuyigiriza okutunga, knitting, ne bamuyigiriza okufumba, cooking, and of course okuyonja. Olaba byonna bye bamusomesa bya kuba nnanga, kutunga, kufumba, kuyonja waka. Baba Vanga ku myaka 28 afuna ekirwadde kimulumba bakiyita pleurisy. Bulwadde Pleurysy. Pleurisy.
kirwadde kikwata omuntu obububi obwetoolodde amawuggwe ne mu kifuba wano bw'obutandika okuzimba n'emisuwa ne gizimba kyekyamutuukako emisuwa egyetoolodde amawuggwe ne mu kifuba ne gizimba abasawo ne bagamba bannaye ono yatalaba yazimbye amawuggwe simanyi emisuwa gizimbye nga balaba ssaawa yonna gigenda kutulika at 28 amanya agenda kufa teri ddagala liwonya kino yawona yekka teri ddagala lyamuwonya katonda n'asaasira n'atereera Baba Vanga 1942 Oh, let's first look at ekyaliwo mu ssematalo owokubiri. Mu ssematalo owokubiri Yugoslavia erumbibwa amawanga ge bayitanga Axis powers ga kirimaanyi Rome, Berlin, Tokyo Axis, Italy, Germany ne Japan balumba those nations Axis powers aba Italy, Benito Mussolini, Germany, Adolf Hitler n'aba Japan ne balumba ne bakuba akatundu gye yabeeranga akastremeka ne bakatwala. Mu kiseera kino ekya ssematalo owokubiri Baba Vanga waatandika okufuuka nga magnet. Manyi magnet kyekola esika ebyuma. Yatandika okufuuka nga ekimuli ekiriko omubisi kikola kitya kisika enjuki. Yatandika okufuuka nga people power ekola ki esika abavubuka. Oh yeah, this is what she did. Kati ye yasika abantu okumanya obusobozi bwe mu kujjanjaba. Era waliwo kye bayita soothsayer oba fortune telling. Era wano we bakitandikira. Bano batandika okumwettanira ng'ayogera ebiribaawo kuyita okulanga, abalala bakuyita kulagula. Okulanga ebiribaawo mu biseera eby'omu maaso oba eby'omuntu oba eby'abantu oba eby'embeera. Bangi ku bantu baagenda okukyalira muzibe ono nga baagala okumanya ki ekiyinza okutuuka ku bantu baabwe abaali mu lutalo. Olutalo lugenda mu maaso bannaye. Baba Vanga kiki ekigenda mu maaso? Emmundu etokota gundi wange gyali ssematalo emmundu etokota. Abagamba oyo yafiira wa? Ababuulira bagenda okuzuula nga byebyo nga tavudde mu kifo nga 8 April 1942 yafuna kabaka owa Bulgaria Boris Clemens Robert Maria Pius Ludwig Stanislas Xavier akyalira Baba Vanga. Ono kabaka mutwale nga president owa Bulgaria naye kati ebitiibwa byali bya bwakabaka za Boris III. Amanya gege nkugambye Boris Clemens Robert Maria Pius Ludwig Stanislas Xavier yafuganga obwakabaka bwa Bulgaria okuva 1918 paka lwe yafa mu 1942 nga 8 April agenda emmundu etokota agenda ew'omukazi ono. This was the first high profile person. Ono ye muntu omunene eyasooka okugenda ewa Baba Vanga. Ekyamutwalayo si kumulaba ng'ayagala kumanya olutalo tuyitawo. Ng'amubuulira. Nebemuna uloma emiti okukuuka teri kirikyukako bateekeddwa okubakuba. Zza n'agenda agamba omukazi byambulidde tebisoboka. Ongamba otya amawulire aga nti bagenda kutukuba kirabika totuwagira.
n'asindika abantu bajje batte Baba Vanga. Ennaku bbiri ng'amaze okumukyalira nga 10 April 1982 asindika abasirikale bajje batte omukazi ono tannaba nakaddiwa wa myaka 31. Abagenda okutta Baba Vanga directions zonna baazibabuulira baamaliriza basseemu Nazaala wa Kabaka era omutwe ne bagutwala mu lubiri. Baba Vanga mumanyi gwe listen to this. This is not a fairy tale. Sika story ketwawulirangako. This is what is happening. Baba twala omutwe ogwa Nazaala wa Kabaka Kabaka olwagulabako ng'ekyatuuka ku Baba Vanga kyekyamutuukako bwe yalaba omutwe gwa Nazaala we. Yabatuma kutta Baba Vanga bamuleetera omutwe bakakase bano baawo bagenda bawe baaliko ki ne bagenda ne baleeta omutwe gwa Nazaala maama w'omukyala maama w'Annabagereka ne bawuleeta omutwe gwe bamusanga mu lubiri Kabaka bawuleeta omutwe bagujjayo mu kikutiya. Ekyatuuka ku Baba Vanga olunaku luli lwe nagamba omuyagalo gwakunta ennyo exactly kyekyatuuka ku Kabaka. Amaaso gazibirawo ng'alabye ku mutwe gwa Nazaala we. Baba Vanga n'asenguka ne ku kyalo ekyo n'agenda mu kitundu kiyitibwa Krandizilitsa kumpi n'akabuga kayitibwa Petrich. Krandizilitsa kumpi n'ekibuga kiyitibwa ni Petrich gye yadda era Kabaka awo he became n'awunga n'abanga teyaddamu nakuwa directions amaaso gazibye kati batandika kulaba naye Kabaka aterera ate Kabaka aterera yayitirayo ng'omulongoose. Munnange yagenda maaso n'okufuna abagenyi aba bulijjo be tuyita babbasiiri ne bali abaakolamu bannasoma ne bannawoomerwa embona nga bakyalawo ono abanene mu gavumenti. Ssematalo okubiri munnange bw'amala okuggwa bannabyabufuzi bangi baagenda okuva e Bulgaria baagenda okukyalira omukyalo ono Baba Vanga n'abakulembeze okuva ku mitendera ey'enjawulo mu Soviet Republics. Edda twayinanga USSR Soviet Union. Abakulembeze okuva mu mawanga ga Soviet Union amawanga agali wansi w'omukago ogwo bangi baagenda ew'omukyalo ono. Labayo ne yali Ssaabaminisita wa Soviet Union Leonid Brezhnev yagenda ew'omukyala Baba Vanga Leonid Ilyich Brezhnev. Yagenda manyi kyo kitegeeza omukulembeze wa Soviet Union amawanga gonna kati Russia nga bw'ogiraba olwaleero. Of course Russia yali ku ntikko y'amawanga gano gonna kati n'ogamba Vladimir Putin agenze woono omukazi naye ng'akulembera n'amawanga amalala. Munnange nga bonna bagenda kumwebuuzaako bye bamwebuuzaako ebisinga byasigala nga byakyama. Abakulembeze bannange obalaba kuteesa batudde mu miitingi kabineti etudde baba ne kabineti endala ze batuuza ate ze bazeesiganye n'okusinga ate zibeera zitebeera na kabineti ate bwatuuka eri yaba omugonvu ennyo n'afukamira kati munaye jajja Baba Vanga nze pulezidenti waawa Russia tuli Russia kati munaye ekintu kino basiiri Omulunyankole ntugirangu Mulunyankole tuga nti kiri hanoya. What are you?
bangi bagendayo era mu myaka gye oluvannyuma later on mu kitundu kino kyeggambye Petrich bazimbawo church nga sente ezazimba church zaava mu bantu ze bawanga Baba Vanga bagendangayo nga bamutwalira ku sente nga talina kyazikozesa yeerira mmere bamuzimbira ennyumba ali awo talina kyakozesa sente n'abagamba muzizimbe mu essinzizo ye Petrich ekibuga Sofia ye Kampala kati ono oli mukyala Baba Vanga gye bamuziika ebwayise weeyo Kawempe weeyo Kampala weeyo e Bulgaria Rupite Petrich Sofia Bulgaria naziikibwa ono bwafa kati tutegedde that's ebyo era mu kuteeka mu nkola ekiraamo kye ennyumba ye eye Petrich baagifuula museum era nga 5 May 28 ne bagiggulawo abagenyi batandika okuba nga bagendayo bamuziika era naye mwali muno naye tebamulaba waliwo baga nti ate bamuziika osobola ogera n'omulaba tebamulaba naye nga mwali naawe tulabe emirimu gy'ono Baba Vanga gye yakola. Baba Vanga ku ntandika y'omwaka y'omwezi ogw'omunaana kati we tutuuse wano mukwano gwange kwe kulaga ebimu ku bye yakola bye yayogera ebimu ku ebyo ebyaleka ensi nga emujjukira n'okuba nti afuuse ensonga over 70% ku predictions omukyalo ono bye ekyamazima tojja kusobola kudda go genda tojja kusobola kudda and you know what happened kazi teyafuna mukisa gwogera na mukadde ono atamugaye genda myezi 3 okomewo naye tojja kusobola kudda baga nti omukyalo ono yali yayogera ku Ssematalo owokubiri nti alitandika mu Novemba wa 10 yayogera ku Ssematalo alibaayo nga tannaba na kubaawo Ssematalo owokubiri Baba Vanga bingi ebyayogerwa ku mukadde ono ebirala etugenda okuba nga tuyitamu waliwo gye bayita Kursk nuclear submarine disaster 1908 mu mwaka ogwa 1908 Baba Vanga yagamba tekitundu kino ekya Kursk will be covered with water and the whole world will weep over it. Nagamba kino kijja kubaawo nti waliwo ekitundu ekigenda okubikkibwa amazzi Kursk submarine disaster yabyafaayo nnyo eno yali submarine eryato eddene obwaguuga kati omukyala yayogera ebintu bino ne wayitawo emyaka 19 n'ebibaawo yabyogera mu 1908 n'agamba nti eryato eryo eddene eri lirubbira lijja kubikkibwa amazzi ensi yonna ekaaba amaziga olw'ekyo submarine y'Abarasha yagwa mu mwezi ogw'omunaana 2000 bonna abaagiriko ne bafa nga wayise emyaka 19 nga omukyalo n'ayogedde Baba Vanga nga tannafa kati twogera ku wawulirako Bashar al-Assad bwe yakuba abantu gas attack ende oluvannyuma ne kizuulibwa nti Amerika ye yakikola kuba abantu omuko ogw'obutwa yayogerako kiribaawo ekikkakka ekiri eyolesa
mulimu ku mawanga agasooka okubeera amagunjufu ekirituga abantu ne bafa nga tebafulumiza yadde musaayi olw'omukka ogwandibadde ogw'obulamu okugussa ng'ate gulimu obutwa. We saw this. Baba Vanga mu mwaka 1981 yayogera nti amawanga n'eryange mwendi erirye Bulgaria galituula ku mmeeza enneetooloovu, naye emmeeza enneetooloovu eyo erisaanawo olw'okwerubaluma kw'abo bo bennyini abalibeera bagituddeko, era teriddamu kubaawo mu mwaka 2018. Ababikkula ebitabo baali boogera ku European Union, omukago gwa European Union, Euro gwaliwo mawanga ga Bulaaya. Ndowooza wawulira kye twogerako ku kya Brexit, Abangereza bwe baasalawo ne bava mu mukago ogwo. Baba Vanga mu 1971 yagamba omukulembeze alibeera owaana mu abana mu Amerika alibeera muddugavu, naye yalisembayo okubeera ow'amaanyi n'ensi erisemba kuba y'amaanyi eya Amerika. Barack Hussein Obama. Kyekiri we twatandikidde bwebanga wabadde nange mu ssaawa eyasookedde ddala nti ekitiibwa ky'Amerika kyongedde okunafuwa amaanyi. Amerika efuuse nnamba lujega, buli omu atunulira Amerika nga mu ngeri ya kiziimuziimu. This yakyogera Obama ye president owaanamu abaana owa Amerika kaddugala. Mu mwaka 1989 Baba Vanga yayogera nti Amerika bali girumba. September 11th attack, omukyalo ono namukadde yayogera nti Amerika bali gikuba. Leeta waaka mwe bali kubanga muwuliza yonna gye muli, bali wano n'abali mitalo amayanja. Jjukira okungoberera ku Facebook page ya Kazibe Bashir Mbazira eriko KBM Live Official, ne ku YouTube channel ya Kazibe Bashir Mbazira Official. Genda ko mukwano gwange osobola okulabika nti otambula nange n'otambula n'okumanya wano we wali waaka. Baba Vanga osobola ogenda yeeyo n'omulaba ku YouTube channel ya Kazibe Bashir Mbazira, eriko Kazibe Bashir Mbazira Official. Obenga olaba bintu bingi nnyo ebibeerawo. Mwebale kubanga muwuliriza bannaffe abali Embarra, ndaba mu bakambulaba wano muli bayitirivu nnyo muwuliriza abali Masaka awo, abali Kingo wali ng'Enkoni ku Lubiri. Mwebale kubanga muli naffe Lwengo yonna gye muli, bali Bombo, Gayaza, Kireka, Bweyogerere, abali wano mu kibuga wakati, bannaffe abali Kawanda Matugga yonna mwebale kubanga muza, bannaffe ab'e Bwayise mwebale kubanga muza, ab'ewaffe Mulago, bannaffe abaawe Wandegeya, Bagayi ne bannagayi abali Kaleerwe, mwebale kubanga muwuliriza, and of course abali wali eri Makerere n'ebitundu ebiriranyewo mu bufunze ab'ewaffe Kayempe South. Big up on yourself. Mwebale kubanga akimanyi what are you.